mbalamusizza ko mwenna naffe tweyanziza tukwaniriza ku mpewo za ennyabo Honorable Ngoye tubadde twogere no program bibadde bitya mu Parliament abantu tubabuulira ensonga zonna nga bwe zitambula mu Parliament nga gwe omubaka ate nga oli ku ludda oluwabula gavumenti tuzze tulabanga entuula nnyingi almost zisukkanga ne mu 10 nga temuleetabaamu nga we mubeeramu mufuluma olw'ensonga ez'enjawulo ate tugenza okulabanga olunaku olw'eggulu amyuka Speaker wa Parliament Timothy Tayebwa abasindika mu luwummula terugenda kubakosanga mu aboludwavuganya gavumenti oba mwalufunyemu webale nnyo webalire ddala kakati okugenda mu luwummula oba kye bayita liseesi tufunye nno liseesi nnyingi naye kati eno zisusse kubanga ebyokwogerako n'ebyokukolako bingi naye ndowooza omanyi ffe tutera obbagamba era gavumenti ebayagwa abamu mulinze bipapajjo bibagwire eyo okutegeera nti yagwa dda ebintu bingi tebitambula bulungi waliwo okusikangana emiguwa eyo ebimu bye tutategeera naye kati ne kino nze ŋŋamba kasukaali kaffe ak'okwekalakasa okuva mu Parliament Deputy Speaker kati abadde akyeyalinga kiyinza okuba nga samaawo kimuzitoyereddemu ng'alaba tekijja manyi wabaawo bw'obeera nti Parliament gy'olina okubaamu ebaamu ababaka abali ku ludda olwa gavumenti n'olutali ne kati ng'okyeyalinga a one-sided Parliament gwe ne bw'oba ovuga mmotoka omupiira ogumu nga teguliiko etambula etaga kakati nsuubira nga Right Honorable Speaker Honorable Tayebwa ak'obuntu mulindooza naye kamujjira mu nze bwe ndowooza sijja gamba nti yensonga lwaki simwogerera lwaki tugenze mu liseesi naye ndowooza kubanga kati nga bw'okimanyi omuntu gwe bayita leader of opposition aba mukulu nnyo mu Parliament era Parliament tetuula nga taliiwo waaba taliiwo alina gwasigira ne bagamba nti ono ye leader of opposition naye bwe kiba nti taliiwo Parliament eba yeewunzise eba yeesulise kati ndowooza akirabye nga ebirowoozo by'abantu bangi tebikiikirirwa ffe nno ekituleetedde okwekalakaasa kwagala okutyoboola eddembe ly'obuntu okufuusa eryakyeyonoonere mu Uganda okulaba nti abantu babifaako Mwami Museveni ne banne ekyabalwanyisa kyali bintu nga bino kiwamba bantu ebiseera ebyo gwe mmanyi tewaliiwo nange saaliwo ne bagamba byali panda gaali waliwo bye bayitanga panda gaali kakati eby'ennaku zino bya panda drone kubanga tulina zi drone zisomba abantu ziwamba abantu batwala abamu tebaliiko mayitire ate emabega kaawo Parliament twateekawo embeera ne tugamba no ekimala kimala kubanga manyi bino ebintu kobireka ate mwatuweesanga naawe kikunonye kituufu naye kakati oyinza okubeera awo n'olowooza gw'oli bulungi era naye babaka bannaffe ab'NRM nabo tubasaba beekalakaase kubanga eddembe ly'obuntu nabo libakwatako ffe nno tuba twogera nabo bagamba naye wamma ekyamazima kibala mwoyo yaliyo abamu batuuse n'obbalowoozesa manyi bo babalimba mangu wewambuuziza naŋŋamba naye kibala mu butuufu gyali tebalaba famire ye nti gyeri anti kati nebagaa ne famire gye kati oyo omukyala wanga dya Mariam akulira kakiiko kaki Uganda Commission Human Rights Human Rights Commission okuvaayo n'agamba mbu the so called kwegamba olulimi lwe lwawewudde nnyo oba temutwalayo namwe emisango ng'abantu boogerera eno naye ng'emisango tebagitwalayo mu kakiiko wabaawo ekintu ekimu kakati ffe kye twagala ekintu kiri kimu leader of government business prime minister yavaayo n'ayogera nti kibalama bamuyina luno nalaba abyeganya anti kati wegambira okulaba abantu abalimba
Aidha inokuvaayo ne yeetondera eggwanga nti yali alimba ate atubulire lwaki yatulimba mukusooka yali kubanga kati omukulembeze ku ddaala eryo nange ku ddaala lino sisobola kuva eri nenkuteekako kigambo oba alina be yasisinkana nalowooza nti yekibalama nga si yekibalama leader of government business ende bwe baatugamba bavubi naye ate bayitiridde nnyo obuvubi because it's beyond tosobola kuva eri n'oyogera ku parliament awo kibalama tumulina tumutebereza okuba nga y'omu kuba tasimanya abapoliisi wa twamukwatira kakiri tumulina kaseera katono nti nze nkwata abantu nze nsiba abantu you know negwe leader of government business ebitongole ebyo byonna bibeera wansiiwo so kakati faawe tugambira nti kibalama bw'aba gyali honorable yes awo wennyini nga abantu tonabagamba oba kibalama gyali nzikiriza nsooke mala okujja obulangu abakama bange ate oluvannyuma tube nga tweyongerayo kale nnyabo nga tazibirwa kkubo omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli kyayagala wonna wayagalidde nga tewali amukomako omuntu oyo yeggwe ku yintaneti ya 5G edduka emisinde kyali gya kuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN bwe twegatta tufuuka bannantameggwa. MTN Momo chikola sense bw'osobola era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Wabulonyirira oneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kiraasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what Hello Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *149# oba kozesa Manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UC. eyo ddala mbulango baffe tukyagendera ddala mu maaso ne program bibadde bitya mu parliament. Nze Juliana Magembe omuzira mbogo era nga bwe nkugambye nti mu studios sirimu nzeka indino Omubaka ow'Ekalungu East Omubaka Honorable Francis Katabaazi omuzira nti nimbye eryo abamu bongerako neryamutanzige naye eryo tujja dyogerako olulala waliwo abaali ntuuma birina kyeritegeeza so obadde otunyonyola ku nsonga ezo eza kibalama kati kibalama muntu yaliyo ayina oba akyaliyo togamba yaliyo yinza ogamba nti yaliyo nga banalowooza ye yaliyo kati kale tugambe nti gyali kuba tetunamuzuula oba oli awo agenda kujja kyetumanyi famire ye yasemba omulaba emyaka ena emabega subhanallah era baga I think ayina abanongo yabaleka bato emyaka ng'ena myezi ena ebyana ebyo bibeera bibuuza maama waabyo dadi aliwa kati njagala weeteeke mu kifaananyi ky'omukyalo oyo afunye obwannamwandu kambuyite bwannamwandu gavumenti erina okuvaayo nemubuulira kubanga kati nze okusinzira nga bwendaba gavumenti singa ekyalina kibalama singa yamutadda naye be baamuwamba. Nalabako ko sabiti eri ewedde nga minisita w'ebyamawulire Chris Balyomunsi nga bagamba nti kati ebyo bifuuse bikatemba ebyokuyingira mu gundi ne mufuluma ate tetujja kubeeramu gwe muliwo oba olaba oyo katemba si katemba temutuuke ne anti kati bagamba nti katemba ate kati nga speaker naye akiyimiriza nanti ye speaker yabayimiriza n'agamba ebintu by'obukiiko bigende mu maaso babeera basasulwa okwogera biki omukulu byabagamba eri
mukama waabi bya waye speaker mukogera teyagambyeko nti ekintuuzizza lwakuba nti opposition anti tasobola kyogera naye nga yali ayogeddeko tokikwatangako n'agamba n'agamba awulira ennaku okubanga bw'akola nga banne tebaliimu ontegedde bulungi kubanga ffenna twalondebwa bantu bwe kiri tulina ensonga eziruma abantu baffe jumanyi bulijjo ntera okwogera ku lutindo lw'egundi wano olw'ekatonga n'ebirala bingi nnyo ebitunyiga naye ate kino bwe tukisaagiramu ffenna kijja tutwala n'abenaaleemu bennyini abo abalowooza bennyini omanyi bagamba gyotega amaggwa gye bakugoba bakuzza bayinza okulowooza nti kati bali bulungi bali mu tusekerera tuli mu lyato libbira bo bali kasongezo eno waggulu ffe balaba tusemberedde eno mu mazzi tubbira ne batamanya nti bwe tusooka ne tubbira nabo be baddako okubbira eryato lyonna tewabaawo omuwanguzi mu lyato eribbira kati ebintu bino twalibadde tukolaganira wamu ne batwebuuzaako ebintu bingi nnyo bye tuvuddeyo nga tuwabula ojjukira bwe twakola ne bajeti eyaffe ne tubalaga ebintu engeri gye tuyinza okubihona Muwanga Kivumbi yasoma nga finance minister nannyonnyola n'ebintu ebyenfuna n'alaga nti twalikoze bwetu ne bwetu so naati bino tebaagala naye kati ekyo ddembe ly'obuntu kyo kisusse mulimu ebintu ebimu ebikoleddwa gavumenti eno abagundi ba gavumenti eno nga bikwewuunyisa n'ogamba naye bano bantu Honorable, singa gavumenti tebaako kyekola kuba twalaba nga akulira olwabula gavumenti Mathias Mpuga Nsamba agamba yamaze okuwa ebiwandiiko amyuka speaker wa parliament era n'abituusa gye birina okulaga ebikyalemeseza gavumenti okukola ku nsonga zammwe singa gavumenti tebaako kyekola nga nemunaava mu recess nebadda ne batandikirangawo ebibadde kiki muyinza okuzzaako kyetuyinza okuzzaako era ffe tukimanyi oyagala nkibuulira abantu kumpewo bwe batyo bakola ebintu nedda nnyabo ekyo sikikubuulira naye nga weekiri kale kiŋŋamba munaasigala nga temutudde mu palamenti munaasigala ku nsonga zammwe kati kyolina okumanya tewali kituteeka ku pressure naye ate tuzza mu palamenti nga bino tebabitereezezza ebintu bitono nnyo bwe batabitereeza awo ffe tulina kunnyonnyola bannayuganda nti bannaaye mulaba obuntu obutono bwe buti kubanga bwino tumulina yenna era ne tubalaga kati omuwala oli Rita Nabukenya yatomerwa mu maaso ga kamera zino ze baateekawo ekyo kimanyi oli munnamawulire mwami enanga omwogezi wa poliisi n'ava eri n'agamba ate kamera zabadde zijjudde nti memore ng'ejjudde ejjulira wano nga gundi agize emmotoka kabangali eyalinnya Senteza Frank Senteza ebusega wali koolo olunaku nga bamaze okuba Kasirye Ashraf Kasirye eyagundi ne number plate twazibawa kubanga ekyamazima bamutomera ne badde maberega ne bamumaliriza ate eri entomera yaabwe kiba kikulaga nti bugenderevu ne Rita Nabukenya bwe bamukola omuwala omuto ne bamukona ne bakomawo ne bamumaliriza kakati gwe omuntu oyo obulamu obumu oyo ye talina bazadde talina baana Rita Nabukenya yaleetuka obwana buto Yasini Kawuma bamukuba essasi mu Arua nga bagamba nti waliwo abaakuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga ejjinja ate nga baatugamba emmotoka za bullet proof naye ng'ate teziri jjinja proof enewe bitwewuunyisa kaakati kyoliko nti tebamanyi yakuba Yasini Kawuma sasi era bye bamanyi n'otubuulira bamumanyi naye wali omulabyeko nga bamutwala mu kooti kati abaana ba Yasini Kawuma abaafiirwa taata mukyala wa Yasini Kawuma yafiirwa bba kati eyo story emu naye tulina n'endala nyingi nnyo era bw'otunda bu documentaries obufuluma bwe twafulumiza nga tubugasse abantu bano twabatuukiridde kati ono wangadya kuba kwemagaza bwagamba nti tamanyi nti the so called yabayise na so called anti abeeyita oba nti baakutulugunyizibwa balabika tebaliyo maama oba tebatuuka mu gwe mukyala wangadya kendeeza amalala oyinza okubeera mu kafaako n'olowooza watuuka dda mu ggulu
nembanya waliyo ate naawe oli mukazi lowooza ku mukazi oyo bawo ng'oliri ebbaawe so ebintu ebimu abantu abamu baleme kuba ne urban excitement nze ngamba kuba kukyamuukirira bino ebyabannabbanja noberi ayogera ensonga nga bwe ziri va ku byokugira fenze saagala nnyo kwataakinga abantu naye wabaawo ekintu nga sikyalina kyakukolera omukyala wange ajjanjukira ayogera n'agamba bayinza obba gye bali naye bo tebamutuukirira bayinza obba nga abantu bakaabira eno lipooti egamba bweti nalimu mu parliament chief whip ng'asoma nti baamukubira ssimu n'abagamba oba simanyi abeerawa kaakati ne baddamu ssimu neetayitamu mbukati ne baddamu ne bawogaa bali ludda ne bawogaa katujje okutuukawo ng'amasimu gavuddeko kaakati ono n'abagamba ye tebamukubirangako ssimu balimba kubanga kati bwe baba bamwagala kale ffe tumulina omukyala n'abaana tubalina tewalabye leader of opposition ng'alina abaana abo negundi tebeekwese kati ate n'ebya Uganda wano nga weekwekawa waliwo simanya riso oyo simanya regionani internal security officer ne wabeerayo diso ne wabeerayo giso isiwe wegombola ne wabeerayo piso ne wabeerayo baneviso ow'ekyalo ate ndowooza waliyo ne fiso wa family ojja kwesanga nga buli family mulimu mbega nga tomanyi walina okubayo ne fiso mu buli family mulina okubaamu mbega kakati bagamba batya nti mukyala kibalama yababula gyali n'abaana tosobola wuli alina mu buzibu oleda abaekika bali mukayanira bintu oba okitegeera she's in a problem kubanga mwami Kyabagamba alina omwana n'omukyala omulala ate era nga buli lukuŋŋaana lwa nuupu tutera obbalaba nga abantu abuliddwako abantu baabwe babaleeta n'agamba n'ebifaananyi ne babikwata nti ffe famire kati bali nabo abafamire y'omukyala oli omukulu nabo ate nabo bakule omukyala omwana yamuleka ono yamukuzizza kati bwamukuzizaamu kati omwana gwe bali mukubbirako ebintu mbuyasayininga alina emyaka 14 kati omukazi ali mu trauma eyo gwe mugamba mbu temumanyi wawaali oba bo bennyini bebeeyunze ne bali babba ebintu by'omukazi mubonyaabonya waaki alina ebizibu byabba tamulaba omanyi kyekitegeeza okubulwako spouse wo so mukyala wangadya weegendereze so embeera ezo ebintu ebyo tebiyinza kugwa malojjo naye olunaku olweggulo twalabye nga Nampala eno ku opposition ya omukulu John Baptist Nambeshe yayogeddeko Jonathan n'ategeeza nti bamaze oteekateeka balina obutambi bakuŋŋaanyiza evidence nyingi nawankubadde nti kali kemwali mwagala kalagibwe kaagana okulagibwa mu parliament akatambi kano tukalindedde kwajjukira mwagenze mu recess tubadde tusuubira nti oba sabiiti ejja we tuyinza okukalaba mukalage bannayuganda naye tetumanyi kigenda kudda kate nga tusuubira nti mujja kuba mwakadda parliament ate era baddeyo mu recess ekirungi kya technology kati tujja kuba tufulumyangayo kamu tekinyuma wali eri nga akazaake ne kinyamatama we bakalaga buli omu n'akeerolera anti kakati baalaga aka kinyamatama ne zaake nga amwogerako biki nze ndabanga eggwanga ate awo parliament baagissa nnyo nebadde nga akatambi kano lwaki temukatulaga nga kaliwe naye akannabbanja kali badde kawewula nnyo gavumenti n'okubaswaza kubanga nabbanja yakola ebigambo bye bizibu ng'ate yennyini yabyogedde nga tewali gamba nti oba baazannye ne bakola ki so kati ate ng'eyo nsonga gy'ayogerako nkulu so kati ensonga etalina makulu bo gye baawa amakulu eyina amakulu ne batagiwa makulu kubanga oyo nakinyamatama ga bamwogerako okwogerako ekigambo kitta naye kati ono bino baabikola abantu babula abantu battibwa obutambi obwo tubulindedde waliwo atalina simu museereza okitegeera tubulindedde obulaba kakati at the moment abalina simu seereza ate abantu nno tobanyooma nnyo kababeere wa newaffe eri ekalungu mugomola wa yonna bazirina simu kati era wano ngambye bino bye twogera biri live ku Facebook kakati yensonga lwaki nammwe mwateekawo gundi eyo musobole okugaziya audience kubanga audience ebeegaziye abantu bangi nnyo ajja kubeera ng'atambula ng'ali mu mmotoka ng'ali ki so kati tekinologi
mulungi nnyo kubanga atuuse ku mbeera eyo so kati tetulina kuba against technology obutambi obwo bugenda kufuluma mu technology ono aliwo kyetumanyi nti main media houses bayinza obatiisatiisa ne babagaana okubulaga nanti ensonga lwaki mbadde mbuza kyandikoze nnyo wali amakulu nga kiri ku palamenti munda lwakuba obuzibu obuliwo kati tokiraba nti akagundi akazzaako ekkoba akazannya naye kano akanabbanja nakola eri mu ansad yabula kati bakanoonya nga kati kyoliko nti katusabe mukama asaasire embeera bwekyo lwakuba nti abantu emadde bagamba yi abuludde kale lwakuba waŋŋambye nti temusobola tubuulira nteekateeka gye muyinza kuzaako ssaawa eno naye wabaddewo oluvuuvuumo sabbiiti eno okuviira ddala sabbiiti eri ewedde nga waliwo oluvuuvuumo olugamba nti waliwo kuba oludda wabula gavumenti abatandise okwekutulamu ebiwayi bwebakooye eno enkola bo bajja kuweereza abantu mbw ate tumale tujje tufulume neja tufulume mbunga abamu babikoye bo baagala kujja baddemu batuule lwakuba nti nampawa nambeshe yabisamba jaze yagande sebitufu ebyo ndoza anti era bagezaako kati omulabewo abeera ayagala mwawukane kubanga mukendeera amaanyi ne bwe babaayo era mulimu abeemulugunya tulina betwogera nabo abeemulugunya ku saidi y'abantu abantu abaatulonda abasinga bonna basanyufu kubanga parliament ogendayo n'osiba ettaayi ng'abantu bwe babasiba nze wange waliwo katenda awo era be bamu ku baafa nga 18 omuvubuka yali akolera awo ku bbiri avaayo oba imaamu yali amugamba awo mu gundi y'omuzikiti musajja yali yatunyumiza ffenna ne twesisiwala omuntu gw'abadde ayogera naye okulaba nga obwongo buyise wali bamukubye essasi limuyise mu bwongo kati ebintu ng'ebyo baleme kusaagira ku musaayi gw'abantu kakati ffe tetusobola kusigala nga tubiryawo ng'abayise obuyise ebivvulu nga palamenti bagimazeemu ki ekitiibwa kyayo ffe y'ensonga lwaki tulemedde awo nti tetuddayo nga tebatereezezzaamu era gundi oyo General Muhoozi David yajja nagaa ebyo byennyina byokka kubanga alina kufuna order kuva eri kino ekintu kibatwala kubanga manya neeri akatambi ono kazi naawe oli wa mbogo ono omwana w'embogo muzibu nnyo kubanga waliwo ne movie bagiyita Bobby Wine the People's President wagirabyeko ya premieringa nze nno nafuna omukisa n'enjira bakoga bagipremieringa mu America kati naye ne Kenya bagipremierinze eraga ebintu bino byonna kati kamera ku mulembe guno ogwa kamera Mwami Museveni bo balowooza ku nsiko tetuyina gye tugenda mu nsiko kamera eno yokka ejja balabisa ensi yonna ebaveeko si be basinga amaanyi ennyo omanyi waliwo ebintu ebimu bibatiisatiisa n'ogenda n'ogaa ffe tuli b'amaanyi nnyo musajja Gaddafi wano nga yali w'amaanyi ate Gaddafi nze ndowooza yali akolerera n'eggwanga lye yali musajja alwanirira eggwanga lye ne kati ono ku bwava abantu babula kukola ki buli kimu kyonoonese ekintu buli kimu ebyenfuna bigida nabadde eggulo twabadde mu komiti ya national economy Minisita Musaasizi n'avaayo n'atubuulira ng'ekonomi bw'etambula obulungi nga bw'ekola ki yagiraba ng'etambula bulungi kakati bino ebyekonomi wamma basebo ne banyaba abawuliriza oli tababuzaabuza n'oluzungu mbwe ekonomi naki ekonomi kiri nnyingizaayo na nfulumyayo ewaawe ennungi anti sooka oleke gwe ali eyampuliriza okutubuulira omanyi waliwo ekonomi bya mirundi ebiri waliwo ng'eggwanga kye bayita macroeconomics macro kati ne wabaawo economics w'omuntu micro gwe omuntu nga gwe Joelia ennyingizaayo n'enfulumyayo kakati nze kambabuuse omulembe guno pulaani yaabwe yakulaba nti ennyingiza yaffe ekendeera ate enfulumya yaffe egaziwa enfulumya kisiyingiza kati kitwale nga alina kikonteina nga kiriko omudumu oguyingiza nga kiriko n'omudumu ogufulumya wansi kakati kino akayingiza katini kalinga kastro
kyokka ng'ogudumu ogufulumya gwe gunene kati weesanga nti ebiseera ebisinga abantu abasinga ssente ze bafulumya ate tebaziyingiza nimbyemu abatuwuliriza eyo kakati ebyo byonna biteeketeeke kubanga omuntu afuna mu ngeri ya mirundi ebiri afuna mirundi ena naye entongole mirundi ebiri emitongole giri mirundi ebiri naye kangibabuulire ayiza amagoba oba omusaala oba okuweebwa oba okubba awo n'omuntu era aba afuna okitegeera naye gino ebiri egisembayo saagala tugiconcentratingeko kubanga tojja kulinda muntu akuwe bw'atakuwa kyalina oba kyayawugala oba kyasobola kakati okubba situkuwagira kakati ku bino ebibiri amagoba n'omusaala byonna bikendedde abali mu bizinesi amagoba geeyongedde okukendeera abafuna omusaala kyemmanyi oyinza nja kikubuuza oba omusaala gwo gweyongedde newe bino byammwe byawano byagondi naye abafuna emisaala tigyeyongera oba okitegeera newamu gyeyongera kwesala ewamu ne bagamba embeera nzibu kubanga kati nannyini ekintu bwe kimutuulamu ekintu bwe kimutuulamu nze nabiraba wano mu masomero ga private era nze simanyi ggwanga wagiriraga olekerera otya ebyenfuna ne bidobonkana okutuuka ku ekyo nokkiriza banka ne zitwala ebintu by'abantu banka zituta ebintu by'abantu olwa covid tewali n'omu yamuzaala nti wunaamulese omubaka oyo minisita Henry Musasizi golooza mu fuutifuuti kwa tuli kumpi kumaliriza golooza asinzidde ku ki okugamba nti ekonomi alaba nga nnungi anti yabadde akozesa anti exchange rate tuzimaintaininze bulungi kati exchange rates nze byeconomics mbimanyi exchange rate kwe dola kwe tukyusiza ne dola kakati ekintu ekisinga okuyingiza sente wano okutuyingiriza dola kubanga olina ekintu kyotunda ebweru okusobola okumaintaininga exchange rate singa sente yo tenaabuuse kakati tutunda gold mungi kati n'ogattako n'emmwanyi naye gold oyo w'abantu balubatu lwakuba nti eri bakitutereereza sente ne zitanaabuuka naye nga bazeeyagaliramu batono balubatu kubanga kampani ziri 7 zokka ezikola mu gold era ate nga 2 ze zisasula omusolo 5 tezisasula zaagaana kakati oyo gold katonda gwe yatuwa mwe abasiraamu manyi njagala nnyo lwo yammwe olugira mulayira n'okulaya subhanallah n'okuga katonda wange lala jalala n'okuga katonda wange ono abasajja bano gold katonda gwe yatuwa bo bantu balubatu be bamutunda tebakkiriza muntu mulala kampani ziri 7 2 tezisasula musolo oba kitegeera kakati olugira nti ebyenfuna bya Uganda bigenda bulungi naye nga babalidde kuba n'abatono kati kigambye macroeconomics eraga nti Uganda tuli bulungi ne micro tuli bubi naye ate era ne macro tuli bubi kubanga twewola nnyo ebbanja lyaffe nga tumaliriza mu bufuutifuuti obugambo obutini benjagala okubuuza kulisese eno ebadde yeetaagisa mu kaseera kano ogambye mu lufuutifuuti njogere mu luzungu mu Luganda anti bayogera olufuutifuuti luba luzungu mu bugambo ng'omu bigambo ebisembayo yes ebadde yeetaagisa ebadde teyeetaagisa eriwa kulisese eno okusinziira ku bizibu ebiri mu ggwanga n'ebiri mu abantu nga tumaliriza ffe tetuliyo mu parliament era situwagala etuli nga tennaba kutereeza nsonga zaffe bwebaayo nga tetusolovinze ebizibu byaffe kiba kitukolera kubanga situwagala ate bayise mateeka gano atunyiga nga tetuliyo kubanga bayinza okuyisizaawo awo ekintu nga tekitunyiga ffenna so kakati n'olwekyo bwebeera nti nabo akazito kaba kyemmanyi kazito kaffe kitegeeza kyabakoledde okubanga bagenda kasukaali bakawulira ne bakkakkane bateese naffe ebintu ebyo babitereeze byetubasaba tetwetaaga nnyo binene baveeyo nga balambika aba nga bakomiitinga kubanga kakati ffe bwe tuteekateeka okusaba ku kitebe kyaffe nojja n'otukuba mu tiya gaasi nolowooza nti tuli multiparty politics
ne tusirika okusaba obusabi just praying noyogera mu nsonga nti twalowooza mugenda kukolayo independence eyamwe waliwo okukola independence ewuwe nsibula abantu mwenna njagala okubazaamu essuubi nti bino ebintu muleke olutalo okulutulekera ng'ababaka ba palamenti nammwe mulina okulubeeramu wooli awo okola ky'olina okukola bano tubasobola bali abasirikale bali 60,000 gyokka tuli 447,000 ne baba balina emmundu mmeka ate n'abamu kwabo nga 9 ku 10 bali ku saidi yaffe kubanga n'ab'emisaala si gye mirungi ennyo ekiri awo kakati bino kino ekintu nze ndaba kyayidde dda temuggwamu maanyi tuvumiriye tulabe nga tukyusa bannakyemalira bano abaatufuukidde ekizibu babba ettaka kwegamba oba bayina kiki obubbi ndowooza ayinza n'okwebba mu nsawo ye teyanziza nnyo teyanzege Honorable Katabaazi Francis Katongole Mutanzige okuva e Kalungu n'ebitiibwa byange obikendeeza ze minisita w'ensonga za East Africa owa Kyagulanyi ndowooza ekyo kyuli shadow minister yes teyanziza nnyo teyanzege abawuliza baffe abalungi okuva gye tutandikidde programu yaffe eno paka gye tukomekereza programu ebaawo buli lwamande paka lwakutaano okuvira ddala saa 11 paka 12 muzikirize ate tuddemu ate olundi programu buuza imaamu yeddako nze Juliana Magembe omuzirambogo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye hotel yokeyo omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina